they are collecting voters' slips. For you to get it back, you're supposed to vote that one person in their favor. They are being given some token to token. I believe this is part of corruption. The voting is taking place and so far no arrest. Embeera eri e Kalangala etabuse, amasasi gavuga, abakwatiddwa leader of opposition Joel Ssenyonyi alemeseddwa okubeera nga atuuka e Kalangala, era ne balagira kapiteni w'ekidi yeri kwabadde n'abasuubuzi ebintu byabwe okuli amatooke, okuli emmere n'emmotoka ezibadde zitwala ebintu zonna ne babagamba kyuka okole ki oddeyo. Okugenda e Kalangala kwetaba mu process y'akalulu kubanga mbadde omu ku ba supervisor aba tiimu zaffe za candidate waffe Nampala Irene. Naye mu kujja wano twagenze ku kidyeri ekimu era nga tulaba embeera bagezaako okulemesa. Naye bwe twakigenzeeko ne tumalako essaawa nga 2 n'ekitundu nga tekisimbula tekimuvinga, baatugambye nti bafunye instructions tebagenda kusimbula bwe mba ndi ku kidyeri ekyo. Eventually twakivuddeko ne tugenda ku kidyeri ekirala ne kisimbula. Kituuse wakati mu nnyanja ne tulaba nga bariversinga. Tubabuuziza ate obuzibu kiki, ne batugamba nti bafunye order okuriversinga. Tubabuuza nga banyonyola ki, nti tewali kunyonyola, babawadde bwi order bariversinge. So kyentegeddeko bangambye nti obuzibu yenze. Bakama baabwe ndoza abagambye nti tebali nakweyongerayo Kalangala nga ndi ku bidyeri bino. So nsazeewo olw'obutalemesa abantu abalala kubanga abantu bangi abadde balinze kuva ku makya n'abalala betubadde nabo ku kidyeri n'ekirala kugamba bonna bali stack neŋŋaaka nneme kulemesa abantu bano kubanga ebidyeri bino lulinga luguudo abantu balina okukozesa. So neŋŋamba kanve ku kidyeri nzire e Kampala nneme kulemesa abantu bano abalina okutambula ku mirimu egy'enjawulo. Naye kyannaku nti wano wetuli kubanga mba mugamba nti nsonga za demokrasiya abantu balina okwesalirawo. Lwaki mba muteekawo embeera bweti? Betuwulidde ebiri e Kalangala ba agency baffe bangi basibiddwa, emmotoka ezitalina namba zibadde zirawuna polling stations ez'enjawulo, oba teeka obululu mu ballot boxes n'ebirala, akavuyo kangi. Awo wetutuuse twesabire Mukama atuyambe. Tugenda tukuba advance tugenda mu maaso. Ekyo kyekibuuzo bannayuganda kye balina okuba nti Nakimuli yava mu bulamu bw'ensi eno, Nuupu yasalawo ne bagamba nti Irene Nampala muganda we wa Nakimuli ne bamuwa tiketi. Era olunaku olwaleero kwe kulonda n'embeera eri e Kalangala. Namugga atugambye masasi ge gali eno, era ekibuuzo kyabuuza Kasolo otwagaza. Kasolo yagakuba yabaddeyo n'ategeeza mukwana ekibuuzo kyange okiwulidde nti Kasolo yagakuba. Oliko okugamba nti Kasolo otwagaza ki? Kasolo yagakuba gende ku kirala. Kojja embeera eri e Kalangala eno eraga ki mu byobufuzi bya wano? Eraga nti bw'olaba wangawo okulonda kwonna bannansi oba abatuuze b'omu kitundu kyonna ekirimu okulonda, njogerera kulonda nga general election. Bw'onaabangawo general election mutandiko kitegeera nti be mulina okulonda weebali naye mubalekawo. Be mulina okulonda weebali naye mubalekawo batya andi mutabalonda. Kakati bwe mubanga mulonda nga waliwo general election, mulonda omulundi gumu nga bwe mwali mukoze ku Nakimuli. Ku Nakimuli lwe yagira waaliyo amasasi. Temulowoozanga n'olunaku n'olumu mu Uganda at any given time, sirowooza nti wakyasoboka okuddamu okubeerawo election oba by election opposition ineewangula ki? Tekisoboka. Kizibu nnyo. Lwaki kojja? Ekyo gavumenti ejja kujja kati nabwe bajjayo enjala nga bagamba nti awo lwaki tukibalekera. Kifaanana gwe kati wooli bw'oba olina enseenene oba ebinyeebwa nga wayanisa ebinyeebwa n'obyanika wali
bw'oba obyanula sirowooza nti olina kwolekawo ebbali era ne bw'oba ogira oti n'olengera ebyasigaddewo nga bibiri era osooka n'oleka olwaniko luno n'ogenda obinone kakati nayo weweeri wadde erina ababaka abasukka mu 5 mu 2 mu 3 tejja eyagala na buli bonna kubekola ki waliwo n'abafubo okulaba nti balaga mukama waabwe nti bakola nnyo olaba n'oli gye twazzeemu ffe twagize ffe twakoze be baleeta ebyo sirowooza nti waliwo munnayuganda eyandyagadde okubanga ali mu kitundu gye bagenza okulondera nga balonda mu kitundu kyabwe ng'amasasi gavuga era twebuuze nti gaba ku oda yaani okuvuga amasasi ago ekyo kyekibuuzo bannayuganda kyebalina era twebuuze nti ddala akulira akakiiko k'ebyokulonda talaba bintu ebyo nti amasasi bagayingiza mu byokulonda gavuga simanyi obeeka kalangala eriyo barakisi mmeka abasinga bonna bagenzeeyo abasirikale bagenzeeyo ku oda yaani lwaki bagenzeeyo ate nga bo bagamba akakiiko k'ebyokulonda ntitwagenzeeyo okukuuma mirembe luli mu kulonda kwa general election tebabatwalayo okulonda tekwaggwa amasasi tegavuga ekalangala tekwaggwa ddala tukakasa nti buli awanaabanga okulonda bagende bakube masasi bwe batyo tulyoke tumanye nti okulonda gyekuli era byabakama ye bw'aba atunula mu ngeri gyanatambuzangamu okulonda kwe alaba nti bwe wabairayo abakuba amasasi aba amaze okwakivinga kyayagala mu kulonda kati kulonda naawe wenyini nowandiza bannange exercise yo freedom genda olonde nga munnayuganda eddembe lyo likozesa ogenda olonde agende bakuba amasasi bajje bakwate nga kuba buli gye bagenze okulonda gye kuddibwamu wabayo abantu be bayoola ne babatwala is that the order of that day nti bwe banabangawo okulonda waliwo abalina okuyoolebwa tujayoolanga tutwale era bwe babatwala wa ekyo kibuuzo nno gwe kati wagambye nti akulira ebyokulonda nti wabatuteyo kuma mirembe tugende tukome omala okifuna nti be bagenza okukuuma ate bakutte bakwate okola ki anti babadde batabangula eddembe how sure are they nti babadde batabangula mirembe ekintu kisoboka okuba nga abantu abatabangula emirembe mu area bapateemu ngera bonna be bakwata mmwe mulwanagana nga mwenda muli banjo emu ne mulwanagana era bw'omala bakwata lwaki bw'obatuusa eri togamba nti mwabadde mugitabangula ate ne mubagamba birala mubavunaana birala kitegeeza nti wabaawo ki ekintu collaboration wandibaawo collaboration wakati w'akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda bw'ate singa teriiwo singa basobola okuba nti okwata abantu we balondera n'obatwala ko ne kasirika omanyi bino ebintu byakula bulala okola ebintu ng'omanyi nti obikola ffe for instance nja kuwa ekyokulabirako constitution bwe ziba zikolebwa mu Uganda omuntu wa bulijjo si yagikola gavumenti yekola constitution era byeyagala yemanyi byeyagala babiteekemu wali osanzeyo constitution nga muntu wa bulijjo bantu bakukyalo batudde bagenze gikyusa baani abagikyusa babaka ba parliament abaaki era ye government kati ate ebaludera gavumenti nga balaba bye bateekamu luli kati bibanyiga ne bakyusaamuko ate kati baagala bateekemu birala bujja kukyera ku makya nga bwe mulowooza nti bakwata ffe ate batandika okukwata mmwe mwe abatunula obutunuzi nga bakwata abantu bujja kukya ku makya nga be bakwata baweddeyo nga mmwe musigaddewo mu bufunze nga lwoyagaliza muka kitaawo nga lusse ennyoko ngeri ya Anita Among Kizza Besigye Kizza Besigye baali bakola constitution yalina obuyinza bwonna obugaana ebyo etteeka mwe bamukwatidde okugenda mu constitution ya 85 yabulina ye yali political commissar yalina obuyinza n'obusobozi bwonna okulemesa etteeka mwe bayise omukwata okubeera mu constitution ye yali alowooza nti abireseemu birikwata ffe nti ebyo kati ffe tugenda mu buyinza ng'amanyirye be bulimu be bajja okukwata abalala
Katonda bagamba ndi bulayagaliza mukakitawo olutta nnyoko kati likwata ye nja kuwaayo n'ekyokulabirako ekirala kati kiri wakojja etteeka lye bakayisa mu paalamenti erikwatagana ne ssente ligamba litya erikwatagana ne ssente baliyitaani eziva ebweru sovereignty protection bill bagamba nga omuntu takkirizibwanga kuleeta ssente mmeka takkirizibwa kuleeta gyali mitu bukadde bina gwe mbuuliraayo omutuuze wa Uganda asobola okuba nga alina omwana we aliko kyeyayinza omuweereza obukadde obusukka ebina kale katugambe 10 omwaka kati eryo etteeka baalikolera ffe era balyekolera lijja kubanyiga bo bennyini be babadde bayingiza ne ssente nnyingi nze n'amonga ani ayingiza obukadde obusukka ebina mu Uganda era oli ani yalwana ennyo liyite Amongo kati bamubuuza gye zaava ze baasanga zonna ewuwe yaziyisaawa obikola olowooza nti bijja kunyiga abalala kumbe nga binyijja kunyiga ggwe bw'okola ekintu okulumya gundi wandyekanga ng'oyambye buyambe Sseggwanga yatema akakule nga nannyinimu eggumba ly'enningu limutuze bulijjo ndyako enningu zo wadde okumpaako bwe kati ndyeko mbeera eno mu bisaaniko nga nnoonya buwuka kati kekadde koolabe toba neggumba nga ate wadde eddagala ndimanyi sijja likuwa nga Sseggwanga bwegamba Sseggwanga bwe yamala okugamba nannyinimu nti temuwadde nannyinimu ne naafa akagumba nga kamuse Sseggwanga tamuwadde eki nga tamuwadde eddagala abakungubazi bwe bajja okusaasira okufa kwa nannyinimu Sseggwanga eno Sseggwanga etukokolimira wano lwaki togisala mu lumbe lwono ne basala Sseggwanga singa yawa gundi mukama waayo eddagala n'atafa tebandi musaze weewaawo ekyo Among kyamulema okukola n'amaliriza nga Among abadde ani sipiika w'eggwanga okumala ebbanga myaka etaano ena kale ate yaliko ne deputy etaano era bw'obeera deputy emirundi egisinga kuba olina amateeka g'okkiriza gayite ne finances z'okkiriza ziyite kati olwaleero Amongo ki yabadde ki mulwadde batugaye kati mulwadde nalabyeko ng'azimbye amagulu gazimbye buzibu nnyo naye yandyagadde okugenda ebweru omujjanjaba ne baali bamuteekako envumbo ezisinga tekyetaaga kumuteekako nvumbo Amongi bamuleke lwa nsonga kakiwuliremu atya simugamba nti kirungi obulwadde bumulume naye bw'aba yabeerera mu ntebe y'obwa sipiika yalina obusobozi obugamba nti tesijja kukkiriza ssente kumala gajajaamizibwa amalwaliro gonna mu Uganda bagateekemu eddagala n'ebyuma ebijjanjaba obulwadde buno na buno nga yawolerezanga bapeneti bano be baawa eryerubawa likola walinako yali ejjanjabiddwayoko ezo sente singa zagenda kati nze awo nandididde eyo pulojekiti bwe nandididde sente ezo ne zigenda ne bayiwa emulago eddagala lyonna ebyuma ebirongoosa zisikaani biki kati ono alaajanira wano ndeyagala genda bweru bamusako envumbo singa agenda mugano mu nsi mwakulira weewaawo amaanyi ge yayiwa mu kuyiwa ssente mu kugulirira abantu baleme kubawandiisa mu kulonda singa yagayiwa mu kuyiwa ddagala mu malwaliro ago na kusitula standards z'amalwaliro nga batandikire wano ku health center 4 zaani ezo okutuuka ku zirifaaro singa nakati buli muntu kyamujjukirako singa nakakati ebyo mbamagulu ganzimbye njagala genda kunzijanjaba singa agenda bugenzi wali nga buli kimu mwekiri nga tekikwetaagisa kunoonya era lwaki oyagala kugenda bweru ng'ensi gy'obadde okulembera obulimu nga gw'osalawo ku mudidi gw'essente obadde tofaayo kukola byanzijanjaba bikusobozesa butagenda bweru